oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Ampuliriza nkulamusiza nnyo atempozi ku Bokati TV. Nze Sula Ssenyonga okubeera nga nkutuusaako amawulire olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ekibiina kya NUP atempozi abatambulira mu kisinde kya People Power office zaabwe zizindiddwa poliisi e Kamotya. Naye nga sineyongerayo njagala okujjukiza gwe munanga tanaba kwera ngo subscribinga okubeera ngo subscribinga ate naawe osharinge video eno etuuke mu bantu abalala bangi nnyo kuba tuli mu kukuŋŋaanya subscription ate mpozi ne views tusobole okubeera nga tubaako wetutuuka. Nagamba weereza ka video ko gwe ayagala okubeera ng'otumira ku bantu bo okubabuuzaako ku WhatsApp namba yange ey'essimu tewali mulala agikwata okuggyako nze kennyini noti 7548 kale nembuuza ku batulaba nina abatufollowinga bangi nnyo njagala okubuuza ku Shebatina nembuuza ku Musokela Mekanampaji nembuuza ate mpozi ku Nakimera Esther we balakwera mpozi ngate otufollowinga nnyo Gospel Hasfa Hafsa yes Gospel Hafsa ogamba otya nembuuza mpozi ate ku Nabadalidia naye nkwagala nnyo Nakiseka Mary ate mpozi n'abalala mwenna abatukola ki abatugoberera wano baligeye hawa naye nkubuuzaako kale olunaku olwaleero ebitongole ebikuuma ddembe oba ebya security biyite bibadde byonna actually byonna biweddeyo kubanga poliisi ya Uganda ebadde weeri military naye ebadde weeri ate mpozi na UPDF amagye ga UPDF nago babaddewo bazinzeeko ku ssaawa nga 7 awo bazinzeeko ekitebe kya NUP era mu kuzingako ekitebe kya NUP ne bayingira by force ne batandika okubeera mpozi nga batwala ebintu ebyenjawulo byengenda okumenyera wano eno. Kigambibwa abasajja bano abakuuma ddembe simanyi babadde baze kukuuma ddembe lwe bayite okukuuma eddembe simanyi naye nga bazze ne bayingira by force mu mateeka babadde balina okujja ne search warrant gye batazze nayo ne bayingira mpozi mpaka mu offices za NUP ne basaakinga buli wamu ne basaakinga buli wamu kuba batuuse n'okusala oluggi lwa ttooyi nandi sisobola bawa video ezo nga basala oba nga bakola batya because okusinziira ku mateeka agafuga mukutu gino gye tukolerako tebakira kukkiriza nnyo bintu birimu basirikale majevu na biki ebyo tebabyagala so kati ku nsonga eyo bayingidde ne bayaza office zonna era wabadde wasibe office ya Kyagulanyi ezezimu ne bazisala ne toilet nazo bazisaze naye nga mpozi nkujukiga kutegeeza nti tebadde na search warrant nga bwe kirina okubeera mu mateeka ate mpozi deployment ebadde y'amaanyi nnyo enguudo ziggaddwa okuviira ddala eno gwenno ali e Kampala obwo bumanyi ebukoto bayita ku Bukoto Heights eno awo wonna enguudo ezo zibadde nsibe neeno waggulu gyolaba ku Kobiru eyo yonna babadde waggale yonna baggaddeyo nga bayiye amagye mangi nnyo naddala awo nga ku ofiisi za Nyanzi ne bakola ki ne basiba enguudo ezo zonna. Lwaki bazze okusooka balowoozezza nti oba bagadde kubeera nga bapreventinga olukuŋŋaano olubaddewo kubanga olunaku olwaleero abavubuka abaali bayitamu ku kadi za NUP mu Nakawa division babadde balina okujja okumitinga Kyagulanyi naye era babadde nga batandise okubeera mpozi nga boogerezeganya nabo naye ate oluvannyuma poliisi neebasalako naye bagenze okukizula nti ate ekyo si kyekibadde kibaleese bibadde birala batutte ebintu omubadde hard disks security cameras kwe ziteeka oba CCTV camera kwe zitereka data ezo bazikuunyuse nazo ne bagenda nazo mu bintu ebirala batutte obukofiira obwo buyite bu baleti bagamba nti bwa military babututte ne batwala t-shirts ne batwala masiki ne batwala ebiwandiiko ebyenjawulo byonna documents z'omanyi ezikwatagana ne NUP ekisinga obunene mu byonna bye biwandiiko oba ze signature ezabadde zikuŋŋaanyiziddwa ezisemba Kyagulanyi okwesimbawo ku bwa president. Jukira gye buvuddeko aba NRM bafulumya emikono obukadde 5 ndi busaba His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni addemu yeesimbewo. NUP kye yakoze negera ne kuŋŋaanya emikono egisoba mu bukadde 7 nina ennaku okutegeeza gwale yawuliriza era omuwagizi w'enkyukakyuka ne NUP nti emikono eyo gitwaliddwa. Ngenda kuteerayo ka video kano olabe omukulu Jolo Ssenyonyi ng'atangaaza ku bimu ku bitwaliddwa. Kankutereyo video eno. Olunaku olwaleero tubadde n'abavubuka abava mu division y'e Nakawa, abavubuka abaawangula ebifo bya youth councils
ku byalo nga bakozesa kaadi flaga eya NUP basaba okusisinkana president w'ekibiina kyaffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu era n'abawo olunaku olwaleero. So bazze leero okuva mu Nakawa West okuva mu Nakawa East bano bakulembeze b'abavubuka nga baze okusisinkana omukulembeze waabwe omukulembeze w'ekibiina kyabwe bawayeemuko nabo era kitubaddeko wano kubanga nga NUP tuli kibiina ekiwandiike ekiri mu mateeka era activities z'ekibiina zino genda mu maaso era nga bw'ova wano n'ogenda ku kitebe kya NRM osanga nga batambuza emirimu gyabwe nga NRM wali abaliyo bano bemulugunya biki bya primaries n'abalala n'ebitebe ebirala byonna. So n'ekitebe ekyaffe nga kikwasaganya emirimu gyakyo era kwe kukyaza abakulembeze b'abavubuka okuva mu Nakawa division ababaddewo olunaku olwaleero. Ne tubadde tukyali awo ne tufuna amawulire nti poliisi n'amagye batusazeeko beetoolodde ekitebe kyaffe kyonna nga bakizinzeeko. Tugamba ate kiki batwagaza ki bano? Eno tugamba ffe tugende maaso n'olukiiko lwaffe kubanga teri mateeka ge tubadde tumenya. Naye tubadde tukyali awo poliisi n'amagye ne batandika okusindika geeti yaffe ne bagisala n'ogisala okuyingira munda. Of course ng'abakulembeze ne bannaffe abalala tugezezaako kulaba nti tubeera safe bulungi. So nga mbadde ngamba nti ng'abakulembeze bwe twajjukira of course ebyali mu Arua poliisi n'amagye byasalako hoteeri Honorable Kyagulanyi Ssentamu gye yalimu ne bamenya ebisenge byonna ne babajjamu ne babakuba yasindika ne bamukuba amasasi nga tulina okwekengera ate nga n'ekirala enkya nominations ku Lwokuna n'Olwokutaano ez'abo begwanyiza entebe z'obwababaka ba palamenti. Nze Kamakoogera ngenda kubeera nominated okwewandiisa enkya kubeera omubaka wa Nakawa West. Twabadde n'owekitiibwa Ronald Nsubuga bali mwezo agenda naye kwewandiisa kuko omubaka owa Nakawa East n'abalala babaddewo. So ate nga twafunye ku mawulire nti poliisi ng'ekolagana ne bannaffe betuvuganya nabo bagezeeko batukwate batulemese okwewandiisa kubanga bw'oba toliiwo sekinnoomu gwagenda okwesimbawo oba baba tebajja kuwandiisa ne bw'ona ogenda mu kooti naki amateeka gagamba olina okubanga wooli. So nga tulina okubyekengera ebyo byonna. Of course tufunye we tugenze poliisi n'amagye ne bayingira ne batandika okumenya nga basala enzigi za ofiisi zaffe ne bayingiramu ne bajjamu ebintu ebyenjawulo bajjemu obukofiira obumyufu t-shirt n'ebirala bajjemu documents ebiwandiiko ebyenjawulo. Tulina bannaffe abagenda okwenominatinga enkya n'Olwokutaano ababadde baleese ebiwandiiko byabwe tubisayininge ng'ekibiina Secretary General waffe ebisinga ebyo babitutte. Twabadde tucollectinze signatures eziwerera ddala eza Honorable Kyagulanyi Ssentamu bamenye ofiisi ye naye ne bayingirayo ne babitwala. Kati of course tugezaako okwebuuza poliisi kino yakikoze etya tebaze na search warrant oba ki batutte ebintu bino byonna n'ebiwandiiko n'ebirala. Ebintu bino Electoral Commission ebivunaanyizibwako era bannaffe ababadde bagenda okubeera nominated badde bagenda bitwala ku Electoral Commission. Ndi signatures eza Honorable Kyagulanyi Ssentamu zitwabadde tufunye nazo nga zigenda twalibwa ku kakiiko k'ebyokulonda. Naye ate kati poliisi ebitutte kati twebuuza poliisi etandise kukola mulimu gwa kakiiko k'ebyokulonda kubanga ebintu ebyo byonna ebiwandiiko ne signatures byonna nga tulina bitwalira Electoral Commission ebiverifying ebyekkeneenye ekakase nti signatures zino mu voters register mu ebiri n'ebirala naye kati poliisi ebitutte kati tugezaako kwebuuza tetunawulira kuva eri poliisi kutegeera ki kye baliko kino baakikoze ku lwaki. So twebuuza poliisi etutte ebintu bino ebyekkeneenye ebiverifying nti kakati poliisi yatutte omulimu gw'akakiiko k'ebyokulonda. Tulinze tuwulire okuva eri poliisi nga naffe tukola assessment damage ebaddewo n'ebintu ebirala byonna bye batutte tulabe kituzaako. Ffe nga NUP okusookera ddala twagala okwebaza abavubuka ababaddewo wano kubanga poliisi n'amagye bagezezzaako okubasoomooza bave mu mbeera bateekewo effujjo ngeri y'effujjo kuba gavumenti etera negamba nti people power NUP abo bakozi ba ffujjo n'ebirala. Naye abavubuka abaffe ababaddewo wano njagala beebaza nti babadde bakkakkamu era tutegeddeko nti poliisi era n'abavubuka be bataddetaddemu babasoomooze
kati abagayi tubazingeko tubasobola nakina ebirala abavubuka ne bagamba nedda tetulina musango gwe tukoze tetulina tteeka litumenye tuli wano ku mateeka teri tteeka litukugira kujja ku kitebe kyaffe kuwayamuko n'abakulembeze baffe so ne basigala nga bakakkamu ate poliisi yo yekoze fujjo nga balina ebyuma basaze enzigi za ofiisi zaffe ne bamenyamu ne bayingira ne batwala ebintu byonna bye batutte so ne kyeyolekera ddala baani abakozi b'effujjo ate baani abatali bakozi b'effujjo. Poliisi ne gavumenti ya Mwai Museveni kyebagezaako okukola bagezaako tusala speed. Sorry. Poliisi ne gavumenti ya Mwai Museveni bagezaako otusala speed bagezaako tuserebya bino byebakola byonna bagezaako tutiisatiisa naye ate kati bino byebakola fe tubakakasa nti bitwongedde bwongezi maanyi bitwongedde buvumu oba abadde basuubira nti bajja bikola batutiisetiise kaakati tutandika okwekengera enkyukakyuka gye tugoba tugiveeko tubagamba nti ebyo byonna bye bakola balinga abasiba ensaano ku mazzi kati tweyongedde buvumu kubanga ekitegeeza nti awali ekinyusi wennyini we tukutte tunywereze ddala bajja gezaako okutiisatiisa bannayuganda abeegwanyiza enkyukakyuka. Omanyi gye twatandikira eyo nga bagamba Kyagulanyi Basenyonyi mwena People Power ne NUP abavubuka bato bye bakola tebabimanyi kwegambanga nga balinga abatunyooma ffe tugamba tewali buzibu akaseera katuuse ne balaba nti bano abavubuka be twanyoomanga bali ku mulamwa bannayuganda babaaniriza babasembeza bannayuganda beegwanyiza enkyukakyuka kati kino Mwami Museveni ne gavumenti ye kyebagezaako okukola kujja bannayuganda ku mulamwa ogulwanirira enkyukakyuka naye ffe tubakakasa nti byonna bye bakola balinga abasiba ensaano ku mazzi kubanga kati ffe obuvumu bweyongedde bweyongezi kubanga singa bano abasajja tebatya tebalize wano okutiisatiisa kumenya zi ofiisi zaffe okutwala ebiwandiiko byonna bye batutte nakina ebirala ndi singa tebaafuna katengo bali badde tebatuwa na budde bwabwe naye kati bino batandise okukola bannayuganda mu kitege bano ate batidde kubanga balaba tubatwala balaba enkyukakyuka esembedde bala nti abavubuka be basooka okunyooma ate kati bali ku mulamu ogw'enkyukakyuka ate bannayuganda nabo babeegasseeko so fe omulanga gwe tukubira bannayuganda bali eyo bannaye tweyongere okubeera n'obuvumu tweyongere kuguma nti oba badde basuubira nti bajja tutiisatiisa batusale sipiidi batukangekange kakati tubalage nti ate kati obuvumu bweyongedde bweyongezi nti kakati lo gye tubadde nayo yeyongedde bweyongezi nti omulama gwe tuliko tusigale nga tusonga mbeere kubanga ensolo ku kizigo kweri. Mwebale nnyo mwebale ddala. Yes please. Anji? Yes, of course ekirala kye batutende zi CCTV camera zaffe zisava byonna babitutte. Ffe ng'ekibiina tulinze tuwulire poliisi kikyegamba kubanga tebaze na search warrant. Singa baze ne search warrant yali badde eraga nti tuze okusakinga kino nakiri naye baze buzi ne batandika okumenya ne batwala bye batutte. So tulinze tulabe oba poliisi enaafulumya kiwandiiko oba enaakoleeta etutegeeze kino kye bakoze bakikoze ku lwaki. Ebiwandiiko byonna bye batutte era tukyakola assessment ne signatures ze batutte ffe mwattu bannayuganda abasayininga ebintu bino gye bali bakyaliyo nti poliisi ne bwesalawo nti bagenda kubyokya bagenda bikozesa ki ffe tetutidde. Bannayuganda abazze batwagala abazze batulaga okwagala bakyaliyo nti ne signatures n'ebiwandiiko byonna bye batutte of course tugenda kwatagana ne balooya baffe tulabe kikituzaako naye ffe twagala obbakakasa kuba bayinza n'okwetoloola ate kati emisango biki bino byonna bye tulina tubikutenga ekizibiti. Meanwhile akakiiko k'ebyokulonda signatures za Honorable Kyagulanyi Ssentamu bazirinze nga bo tebajja kwagala kuwulira nti ate kati poliisi ebirina naki naye ffe tubakakasa nti byonna bye bakola balinga abasiba ensaano ku mazzi. Bannayuganda abasayinize empapula ezo poliisi zeetutte bakyaliyo era bajja kuddamu basayininge. Mwami Museveni ne gavumenti yo kibalumire ddala nga bannayuganda babalaga nti bwe munaakola mutya
bo bakyaliyo era enkyukakyuka bakyajagala. So tugenda kukwatagana ne balooya baffe batubuulire kyekiddako, tugenda kukwasaganya tutya, kubanga tetugenda kukkiriza bumenyi bw'amateeka butambule nga bugenda mu maaso. Naye weewaawo ffe emirimu gyaffe gigenda sigala nga gitambula. Nti ebiwandiiko bye batutte era ba aspirants baffe tujja bategeeza bafiiringe nga bukyali tuddemu tubisayininge. Bannayuganda abadde basayininze foomu ezinominating Honorable Kyagulanyi Ssentamu bagenda kuddamu babisayininge. So bye bakola byonna nga bwe mbagambye balinga abasiba ensaano ku mazzi. Bagezaako okulemesa ba aspirants baffe okubeera nominated okuyingira parliament. Bagezaako okulemesa Honorable Kyagulanyi Ssentamu okubeera nominated okwewandiisa afuuke president wa Uganda. Kyobudola abatwala ebiwandiiko byaffe ne signature na kino ebirala naye byonna bye bakola balinga abasiba ensaano ku mazzi. Tujja kukola butaweera weewaawo akadde kagwayo naye tugenda kukola speed tubalage nti enkyukakyuka tukyajagala. So what we are going to do, we had actually in total all the signatures that majority of them had come through. A few are still coming from the field. All right, those that were doing the tally for us told us we had 7 million signatures so far that we had gotten, because Ugandans out there want change. They are hungry for change. All right. Did I say that? So we are making an assessment. So everything that was here pretty much has been taken, and we are still doing a very quick assessment. What's around, what is not. Yeah. But most of those things have been taken, and like I'm saying, their plan is to try and frustrate Honorable Kyagulanyi's being on the ballot paper. They tried that with the academic documents. They tried that with all these many different things, the cases, trumped up charges, and all these different things, to try and make it difficult for him to be on the ballot paper. And now that they know the Electoral Commission is waiting for these signatures, so now they are using that tactic too. Let's take these signatures so that Honorable Kyagulanyi does not have what to present to the Electoral Commission to get nominated. That's their plan. But we are saying whatever they plan to do, it is a total waste of time because we are going to do everything possible to make sure that we get the signatures that are required. Whatever they've taken, yes, we're going to try and chase within the law and so on, but you know how that usually goes. You know, police will say, we're holding on to this as exhibits, and then you begin a court process that might take forever. Meanwhile, the deadline is drawing near. So for us, we are already activating our mobilizers to start the process immediately, to begin collecting the signatures that are required, even as our lawyers pursue the legal issues, to say these guys raided this place, they did not have a search warrant, they've taken our property, they've taken our documents and all these different things. Why? That's illegal. So as our lawyers are chasing that, we are also becoming proactive. And so we have already reached out to our mobilizers and asked them, please restart collecting these signatures. You know, and if those people are saying, but wait a minute, I already signed, why asking me to sign again? We are hoping that they've been able to see what has happened. So that is, both fronts are ongoing. Video jiraye bulungi nnyo, Ssenyonyi byayogedde obitegedde bulungi, nsuubira bibadde mu Luganda ate bibaddemu n'Oluzungu. Kati kisinziira kitegeeza buli omu ategeera Oluzungu otegedde n'Oluganda tukugondezaamu. Naye nga nkutegeezezza ebimu byabagambye mbadde mbibategeezezza wanene kubitwaliddwa. Ate mpozi n'ekirala ekyabadde kigendererwa ennyo nze kyendabyemu ng'eggumba nti babadde balowooza nti abaana bano banaalwana wabula tebalwanye babalese. Ekyokubiri, Kyagulanyi ne bajjowero ne banne abagenda okubeera nga baba nominatinga olunaku olw'enkya n'olwokubiri ba MPs bo baakoze ekintu kimu kyokka ne balya ewa. Olw'ensonga ekigendererwa kyabadde kya poliisi kukwata bantu bano, bwe bakukwata kitegeeza batogenda kwewandiisa ku Electoral Commission eyagala muntu nti Sula Ssenyonga gwe weesimbyewo nti gw'olina okujja mu maaso ga Electoral Commission oweeyo ebiwandiiko byo na buli kimu ekyakusabibwa. Kyova babadde babuuza President aliwa Bobi Wine, Joel Ssenyonyi aliwa, ekyo bakikoze kagenderere. Abaana bano nno bagezi, abaana bano bagezi, they plan ahead. Ate nina n'ekintu kyensuubira, sisuubira nti wadde bagambye nti emikono gitwaliddwa, sisuubira nti babadde balina only those copies. Ekyo nakyo kiri awo. Naye nga eno kyangu nnyo okubeera mpozi nga ate baddamu ne bafuna emikono emirala within a day kibamala. Kuba owulidde Joel agambye
task force ebadde kuŋŋaanya emikono muddemu mukuŋŋaanya ebirala. Newankubadde mpozi abakulu bano tebabadde na search warrant, naye nga ye omwogezi wa poliisi mpozi mu Kampala n'emirwano omukulu Enanga Fred Enanga agambye nti NUP zezimu yemu ku bantu basajja abakyasinze okubeera nga bakozesa ebintu oba designs eziri gazetted by ebitongole eby'okwerinda nti engoye zino obukuufiira chepe ezo n'ebirala byonna property oba biri gazetted kubeera nga musirikale yekka yabikozesa wa military oba wa police oba waki naye nti ate ekitongole kya oba ekibiina kya NUP bate bazikozesa nga uniform zaabwe oba designs zaabwe. So kati yo yembeera eri waneeno naye jjukira oba otunulidde obukofiira buno bwawukana kuba nsubira logo eziriko symbols eziriko na buli kimu byawukanira ddala. Kala nze ndowooza tewali walina bwannannyini ku kala kubanga kala bwe tugamba nti ffenna kala ojja kwekanga ate abazungu bazze ne batusalako ne bagamba muve mu kala zaffe. Ye yembeera gye tusiibyemu mpozi ate mu Uganda yaffe Uganda abali mu diaspora mwe namba buzaako abali mu UAE mwe namba buzaako abali mu America Abungereza mwe namba agalanyo Chinese bane nyababula ogamba otya mbuza oyo oli UK ne mbuza ku Edi Kiberu oli mpozi ya Korea ate mpozi ne mbuza ku Ivan Pajja Mtyaba oli South Africa Birungi oli South Africa Rebecca oli South Africa Agnes Takaka oli USA ate mpozi n'abala mwena abafollowinga Boka TV. Kale wekuumira wano ku mukutu gwe kwogukuwa amawulire amatuufu agatali mu kyekubiira nobera mpozi ngate omanya ki ekiriwo. Towerabira okubeera mpozi ngate otufollowinga ne ku Facebook page yaffe era nayo eriko Bokat TV. Kale mbere bulungi mweraba. Oli ku Bokat TV leero enkya na luli. Bokat TV